bwe mba mulonze bano abawala bange bana mayanja oli omulala n'erinnya sirimanyi wabona ekisajja kye bayita Mpuuga nga oli mukatuliki ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze Buganda bezimbye. Buganda ezimba babbi mbab'ebitiibwa. We don't command respect or honor, we leave it. Singa munsanga akawungezi ka leero nga ndi wali mu discotheque. Waliwo kye bayita total rejection, naye nga kirabika omukulu Mpuuga kirabika abantu bonna n'abo abamwesibako nabo bajja kizuula nti bamwesibako bwesibi, naye nga ye kye bayita rejection kiraka kyamukyalira. Newankubadde nga Pastor Sempa yalowooza nti ensonga y'ebisiyaga mbuye yeyawula Nuupu n'Empuuga, naye Empuuga baali bamwogerako dda ng'omusajja ow'enkwe, era obutambi bwonna nze mbukuŋŋaanyizza abantu engeri gye bazze boogera ku Mpuuga. Omuli ne jjajja Ichuli yamwogerako edda, n'abalala bonna be babadde bajja nga bamwogerako, n'obukulembeze mu Bukatuliki nabo ne bumwogerako, ne batunnyonnyola ku abo abakulembeze be bagamba nti abateeketeeke mu Buganda gy'obeera Buganda eteekateeka babbi. Dr. Sserunjogi ye yakakasizza n'agamba nti amaze okulabira ddala omuntu aweddemu ali desperate Mpuuga, nti okubeera nti gurupu gyayita ey'aba hooligans ey'aba Nuupu abanyi b'enjaga abali b'amayirungi, ate essaawa eno ng'ali mu kupepeya ne alien skin, yeewuunyiza ddala n'agamba nti bannange kaakati ono kiki kyaliko? Kankuwa obutambi buno osooka obwekenneenye ojja kakasiza ddala nti ye Mpuuga ensi yamuwandula, era waali muganda wange kulemerako bulemezi, naye nga bwe bagamba nti ow'empaka akunama ebiri kalindirire okunama kwe emirundi egisukka mu ebiri, kuba ono ye akunamye emirundi egiwerera ddala. Mu kusimbawo candidate kuba president tunoonyaamu ki? Kukwatamu firimu oba twetaaga ddala nkyukakyuka za nnamaddala? Kye tunaaba tusazeewo ekyo si kyange kusalawo nti neeyagaliza nedda. Gwe tunaasalawo nange gwe njogenda naye nga abali ku ludda oluvuganya gavumenti esebo abo abalowooza nti okukolera awamu kyekisinga obulungi. Mpuuga yali wa DP, ali mu kisanja kya kusatu, nze ndi mu kyakubiri mu DP. Nze bwe najja mu DP mu palamenti mbadde minisita, bukyanzija mu palamenti Mpuuga yali ki? Ambagamba mu DP buloko gye yali ki? Tiyalina kifo kyonna n'aba DP kateri amusembeza. Kakati ono Kyagulanyi bw'amuyita nti jangu nkuwadde wano, baali badde beebaza n'okwebaza abasajja abo kuba tebalina nsonyi. Era bwe lutalo lwe baalimu era n'embidde ono gwe mutera okulira agamba simanyi higi haga oyo naye w'e Masaka nabo baveeyo Masaka nkulaga ekibinja kyabwe ekiveeyo. Kakati mu budde buno ffenna twabadde appreciatinga nti bwe baba bakuwadde ekifo oba tebakuwadde twetaaga kununula ggwanga, si kulwanira buno era komisiona era loopu. Ani yakufuula loopu? Mpuuga avudde Mmenga wonna yayagala dda obukulu, yeesiba mu Masaka ne woogitemamu agifiiramu, yagiremesa ne mu Kasambidde. Mpuuga has bigger ambitions. Sijja kwewuunya nga one time Baserwajja okwota be mwateeka mu Nuupu bajja yita mu parliament ne budget ennene ze balina bakoludinga, ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise beba nga bamugjeeko musibe waaga abiri. Nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulire tulina okukola ki? Okuwulira. Musajja abadde mu parliament ebisanja bisatu nga looya nga wakolako n'emmengo, akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyabala, aba ne kyakola ki? Kati Abanuupu tebaatunulako eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eri directed to Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu.
kati mwe muli baana moto temumanyi we babba pate naye we mbabuulirye kati abanupu mwawedde eddabe mye obukulu omusajja yabugabye yabuwadde abasajja abajja obuzimu pate nga bulijjo balina ambitioni za leadership awo bampuuga baayagala ddofuga kati oyinza otya okukeera ebifo ebisava mu pate n'obiwa abasajja abaakajja recentire ekyo nno kivudde ku ki bambi muvumenti ye teattracting abantu baasoma nnyo kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu eyasoma ennyo yezaaki ne Ssenyonyi kati komiti zo zigaba immediately ng'akalulu kaakaggwa nagamba bampuuga bawa Bobi Wine ultimatum bw'otatuwa bifo bino bisatu tetugenda mu maaso naawe we are not going anywhere ahead with you kino nkubuulira mugenda balaba aba MP mujjukira bannabira Naggali Besigye ye yabaleetanga naye nga tebamuwulira mugenda tuuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okugjawo Bobi Wine pate eyo bajeddize ensobi eryemu nti omuntu ali loko awagira n'omutima gumu wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nyawo bampuuga mubeegendereze Nambooze yabagamba nti nzize mu Nuupu naye kadi yange ya DP mpumuze ekitegeeza balina core values ku DP just bukulembeze bwa Mawu kuba yayitayinza bawa bifo ebyo kyekyabaleetera okunyigagana ne Mawu mu mubiwawadde mwali mugenderedde nti Nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe mwe muli alternative ni business bino bya career building kati Mpuuga mumutadde mu position negotiating ku level endala gye baali bamulemesa nedda basegona mugenda gaba kosasi temuyina alternative bano bemuleese basajja bayaaye nnyo Mpuuga eyava mu DP n'akola suubi ajja akyuka gw'omutrustinga otya ku yiyo pate empya weyalekerawo indigenous pate gyawagidde ova mu buto mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu era bw'osanga omwana wa Express FC we Express muwagizi wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona naye batukuba emipiira 9 kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babeguloominga ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu parliament nga tebabawanga ku bifo ebyo mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa ba come join lately Nambooze abaana b'oligino bali makomera bano babaali babalebya parliament tebabakwata mwera mu bwongo temutegeera njagala mumbuulire ebbanga lye mugeegayiridde bata abantu n'opumba balire balooya be muyina mumbuulire Sseggona yali akoze difayiro Mpuuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu bawoza ku Facebook free our people but they don't go to court kale genda babigaane bugaanyi nga bwe tumanyi affe tumanye ti wano kali amaggwa naye okuva lyava mu musango gwa politics simbi ya sirika yalinda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera baana mmwe kyovola ba movement ya mmwe nagano gyegattako muwa abantu nga babadde n'enjala kati Aisha Kabanda Museveni gwe yawako ne ku RCC mwe mwina position kije muwadde esingo bwa RCC bwa Kampala bwaba yeefuula n'avaawo namana ayingira mu pate ya mu last minute what makes you think nti tajja kwefuula nga Lukwago yeesimbyewo mu FDC mwe mwino mmanya ba politician aina level watuka kati mwe ebyokulonda byawedde mwe babalese kiringa woteeka akasenge joyi wekyayi ng'oyagala nnyo omujaja n'amajja bw'otuka okunywa bino ebikikyo biteerawo akasenge jja n'ojjamu eno kyayi awunya obulungi nga tobeetaaze kutawaana na biri bikikya kati yemmwe bikikya mwavudde mu kalulu ebikikya balina obijjamu ne basengejja naye mwasengejjeza baki nkwezenge
aba abaana balya ssente za mama mbabanyi muwanga Kivumbi oyo gwolaba Katonda yamuwa annyonnyola n'ekifunzo kyange ekituufu Ssemuju yabagambye banna twenga nga tuli opposition nfuna nti obululu 15 tebalina nsonyi tebaswala oyagala kujjako Museveni ate n'owagira bakandidate ba Museveni ng'ate nabo baasala busazi ddiiro laba Anita Among abadde mu FDC ate katoyo gotrustinga owaffe n'olekawo owuwo n'ogaba bannaye maama wange yantama kangende ndi ewa step mother gwe emmere ya mama wo neekutama no trusting ya step mother wo is it possible jjukira abantu noppe mwatandika nabo bajjukire Mpuuga tebaaliko Namboozi teyaliiko y'omu ku baali badiisinga Bobi Wine nakati bamudiisinga naye balina omukuba tactically kubanga teri kizibu nga kubeera opposition leader ng'ate obuli bweru wa party kino kyekyali Besigye but it is very difficult to trust someone with a big budget like 3 billion emmotoka obudde gwe tobuyina ati ate omufuge. Najja ne bagamba nti Mpuuga yayina abaka ba parliamenti abasukka mu 30 be yaguza Museveni. Kule ekyaliwo omuzannyo gukyaliwo. Wabula kati ekifaana kye basiigidde olwaliro abantu public kyenjagala mukyetegereze wano. Omukulu ono abadde amaze ebbanga ng'ayagala kuyiwa kibiina kya National Platform ne mumulemesa ng'ayambibwako Charles Peter Mayiga, BBS, CBS, NBS, State House, Ssemwayi Police okusula Kyagulanyi Center mu social media ne mumulemesa. Kati n'agenda akole Thanksgiving lwe yalina okulonkinga ekibiina ekyo bye yali ayise munaamo ne bagaana okujja ne kimulema. Najja nga akisika mpaka olwaleero nga 6. Kati tebakulya ssente bamemba parliament bootalebyeyo nti bakikoze tebakimanyi ejo bayita tactical withdraw. Mr. President, eyo bagiyita political tactical withdraw. Wano tebazze ku mukolo gwa Mpuuga wabula bali naye ekyo kyo bakibagambye temusobola kugenda kweraga essaawa zino musooke musigale eno mulowoozese Kyagulanyi n'abalala nti muli ku saidi yaabwe naye ng'ate bali ku saidi yaani saidi kyovula Mpuuga agambye nti tugenda kwegatta gye bujjako eyo n'abantu abalala beebaani bakubala empiki nga naye bw'obabala ompulira bulungi nnyo bakubala empiki nga naye bw'obabala. Kati bambi ba parliament ne bakansala batazze bonna kye bakoze bakiyita political tactical withdraw. Sooka tulaga kifaananyi nti oli nabo oli kasooka avuga ekintu kye oluvannyuma tojja kujja. Sooka okuba Mwami Mpuuga atwala $5 million ku Kalibayi. Sizokka. Wagi? Sizokka. Omanyi ze kambabuulire. Omubanga munoonyereza ekintu nga mwagala okukyogera ko mubeere open eri abantu bwe tuba nga otolo tuliko lwa ssente bwe mbaalwe njagala okuvunaana Mpuuga neesigamye kugamba nti tumuggyemu obwesige so akwogera ku $5 million nga yaladde n'ezisukka mu buwumbi. Ani? Mpuuga ku lw'ekyaki? Mpuuga yali alidde ku ssente ezisukka mu buwumbi. Dayo mu history w'obutambi bwange. Direct shot one. Era twali ku direct shot. Ne nkugamba nti waliwo olutalo wakati wa Mwami Mpuuga nga leader of opposition olwo $7 7. Millions of dollars 7. Bazijja ludda. Zaafulumira wa Genosale ne baba waako mmeka? Nya. Mwami Mpuuga yazipiikinga. Meeting yali ku popopo eyasimbula Mabike, Mukaaku, Mpuuga oba ani omulala Lukyamuzi waliwo abantu awo be nasangamu naye sayagala nnyo kiwabudde. Wakimanyako nti Mpuuga bafuna millions of dollars 7. Bwe tuba tudde omanyi ka mbabuulire okwetunda kya buntu. Mpulira. Okwetunda
si bakyala bokka nti be beetunda. N'ebyobufuzi beetunda. Abakyala batunda mubiri gwabwe mwene mugamba bamalaaya. Mpulira bulungi. Abantu batunda credibility yaabwe. Be bakulembeze Buganda beteeseteese. Buganda eteekateeka babbi. Tunuza mu kamera. Bino byempulira ga Sion. Bano be bakulembeze Buganda beteeseteese. Ulira. I know it from a source. Mpuuga ne banne bewa service award emyezi 5 nga bakayingira office. Nga ne kisanja kyabwe kikine bakola ki? Kitegeeza Mpuuga ne bwe yali fudde nga amaze emyezi 7 ebitano bye yali yakoze eki? Yagenze nabyo. Abamwe bazokola obulungi. Kola bulungi ki? Nenga office yakagigenda mu. Ate n'ekyo nakino yanyala mbere ku record. Muleke okweteeka mugongo gwa Buganda bano be babaka ba Buganda abensa. Tekiriyo. Naye ate Mpuuga yawedde. Mpuuga yawedde. Mpuuga talidda. Mpuuga yawedde. Bw'abeera mufu bategeke A+ mbuuze lwaki. Agamba nti yateekebwa Buganda, Katikkiro wa Buganda tiyalabise ku mukolo. Charles Peter Mayiga tiyalabise ku ki? Ku mukolo. Yasindise wagwansubirwa amukiikirira wekitibwa. Ompulya? Kubanga omukolo Katikkiro Mayiga gwabeerako gubeerako vibe. Katikkiro wa Buganda. Gwa n'ennyingira gyayingira nti ogimanyi convoy ye. Otegeera? Yasindise mukiise. Ulira. Catholic Church where Mathias Mpuuga belongs, Archbishop Semwogerere tiyalabise. Tenga bamulaze mukusooka. Vika Jono yazi ekifembayo my favorite nze Bishop gwensinga okwagala bamuyita Jumba omukolo gwabadde ne bwandula amalusu gatuuka ewuwe tiyalabise. Kyabadde kiraga kikino. Yawedde. Ekisooka ba strategist ba Mpuuga beetaaga goba. Ekisooka it was wrong okola Thanksgiving mu kaseera kano. Ssaabasajja Kabaka embeera gyalimu teryagimanyi. Ekyo kyali kikyamu. Ekyokubiri Thanksgiving nga weebaza ki? Ekyafembyeyo mukola mutya drive nti Mpuuga ayingire ayite mu Lukaya. Mpuuga yalingidde nga musota. Era kyemmanyi Mpuuga olw'okuba abantu tibazze tiyafunye bantu lwayingira mu Masaka abamu tibateeninze bukolo ogwo ekifembayo. Wulira Mpuuga yagamba nti ali responsible ku babaka 56 abaava mu Buganda balonda Kyagulanyi. Ababaka 16 bokka be bagenze ku mukolo gwe. Tebaweze 16. Abanupu badde bameka? Abadde 6. Bonna in total babadde ababaka 14. Era nga list y'ababaka abo nsobola okugikuta very briefly. Yanguwa. Ababaddeyo wabaddeyo Honorable Abedi Bwanika, Juliet Nakabuye, Twaha Kagabo, Joyce Bagala, Michael Kakembo, Medat Segona, Banup Mukaga. Then Mukaga omulala Richard Rumu wa DP, Asmani Basalirwa wa Jema, Esther Afochan, Prosa Kampurira, Solomon Sirwanyi, ba commissioner abasatu abafuna ebina Mpuuga nafuna 5. Then Idi Isabirye, Mpindi Bumali ne Herbert Edmond ba NRM. So 14 MPs. 14 MPs. Then, out of the 14 MPs 6 Banup. Yes. Kati nakino Mpuuga manye ompulira oba bajja kuwa ka clip kano. Mpuuga bambi olabe Katonda bakula. Ababaka bayagalanga office yo ngolilo. Bannayuganda Abaganda ngoma bakubira aliwo. Abantu Mpuuga bambi yeerabira nti abantu beyiwa mu office yo lokuba oli lead of the opposition. Enduluze bakubanga. Bazikubanga lwakuba yali leader of opposition. Omuntu yekka ayagala Mpuuga omumanyi mami wange simanyi bakyagala Mpuuga oyo. Era nabadde Masaka n'agamba nti ate ye era ku mikolo babira muyita yali genzi. Mami wange yala nnyo Mpuuga nti era ne mukulonda singa abadde yali mukoze yali mulonzi. So Mpuuga yeerabira Mpuuga the person, Mpuuga the MP, and Mpuuga the leader of the opposition. Do you think he was disappointed? Very. Era yakoze statement n'agamba nti kuno lwategedde mikwano gye. Kati Katikkiro wa Buganda omulaba. Charles Peter Mayiga. Ssaabasajja lwali siima. Namujja ku bwa Katikkiro
lwajja okumanya ensi nti baali baagala woofiisi ya Katikkiro si Mayiga. Lwajja kimanya wajja kiiga kati ffe wotutiira abatalina woofiisi ezo naye nga bulijjo bwe tuyita abantu batulaga okwagala okukyasinze. Mpuuga yaluga nti yayize bingi nnyo. Omanyi waliwo ekizibu mu byobufuzi ekimu ku byaleetera Julius Caesar obuzibu. Omusabiriza Beega yamanya nti bw'agenda mu Senate tavaayo bagenda mutta. Naye bwe yakwata ku munagiro yamusammula eri. Caesar bwe yayingira mu Senate abakiise baalinga abaleeta ebiteeso ne bamufumita obuso n'afa. Bannabyabufuzi ntera obboogerako balinga boolaba omutwe guno guliko ennyindo n'emimwa, tekuli matu tekuli maaso. Munnabyabufuzi abatawulira abatalaba, munnabyabufuzi bwe mubeera nga muli mukubaganya ebirowoozo, abatakuwuliriza nti nnakuwuliriza ddemu bulungi ebyo by'oyogedde, wabula abaalinda obudde bwange bwaddi njogere. Honorable Mpuuga nkwegayiridde tokkiriza kuwabisibwa bannabyabufuzi. Genda okebere olabe bwe kifaanana. Politics olumu ali ku kye bayita perception. Abantu nga bo bwe balaba. Ekintu kino nange nalinamu endowooza nti ojja kukibuukamu naye kizitowa. Ate gy'okoma okwenyanyamula okirwanyisa, omanyi akatebe bwe kaba kakutwala, gy'okoma okulwana ennyo nako entubiro, ate gyekoma okwongera okukola ki? Okukunyweza. Kati wano ate we tugenza ate wabi nnyo ku olwo olulumbagano olwo olw'ebigambo ebiringi. Lwaki nzikiriza nti Mpuuga yagwanidde? Zino ze nsonga ssemasonga ettaano. Okusooka muteeketeeke nti akulidde mu Buganda Nkoba za Mbogo ng'ogyeko ekyo aweerezza Kabaka emyaka 15 nga minisita ow'abavubuka, ate waliwo yayogerako awo bakwata bw'ekitiibwa Mayiga n'abalala ne Nambooze bamuwanga kivumbi ne bakankana era ye yayogerera Obwakabaka mu ekyo ekiseera. Kakati era we neewuunyiza Betty Nambooze bakireke n'omukulu gwe bayita Muhammad Muwanga Kivumbi balidde ssente eziva mu gavumenti ezivaawa ne bagejja Muwanga Kivumbi hoteri zaalina sizimanyi. Nambooze yasinza apartment mu Mukono, Betty Nambooze bakireke yasinza za apartment nyingi mu Mukono, naye bakakasa badda ku munnaabwe ne bamujolonga ne bamulyamu olw'okuba beeguyaka tiketi, ate nga tiketi bo balowooza nti weeyina okuvaawo bituuseemu. Bani abo ne bassebo olwaleero ebintu tuzze kubikyusa mbagambe tusimbulizza emmengobengo z'obukulembeze, empaanyi zivuddewaawo, kati tiketi egenda kusabibwa walala. Oweekitiibwa Mpuuga yaliko. Ekyokubiri, okusoma kwe tekubuusabuusibwa. Yunivasite yagigendako, secondary yagisoma, primary n'agisoma, ate n'amasomero n'agazimba. Sasa sikuleta bakulembeze abanyire enjaga abali abatategeera abagaayo omugwali abagaayo akakoola. Nzira ku kigambo ekirala ekyennewuunya ekyavumisa mwami Mpuuga ekya $5,000,000 bannange kuleka atali mubaka nga tatuula mu palamenti babeerayo naye tebamanyi kusoma. Ebajeti eyayisibwa okwali ssente ez'abakomishonazi bonna era bejjerera bulungi nnyo ne bazifuna ng'akasiimo. Kati ne banyizimba omutima olw'okuba yazifuna. Bannange ne watambizifunye omulala yandizifunye singa yalimu eyo ofiisi ey'obwa leader of opposition. Ekyo kintu kikulu nnyo okutegeera nkitangaazizaamu.